Omumbejja Elizabeth Bagaya mumbejja okuva mu Bukama bwa Tooro ono nga yazaalibwa mu kibuga ekikulu eky'Obukama bwa Tooro ekimanyiddwa nga Kabalole mu mwaka gwa 1936. Bazadde b'omumbejja ono ye Omukama eyaliko ebiseera ebyo George Matthew Kamula Sirukidi ne mukyala we Kezia Byanjeru okuva mu Bukama obwa Tooro mu maserengeta g'eggwanga Uganda. Bagaya yafumbirwa omwami we Welba Nyabongo mu mwaka gwa 1981 wabula ne bamala emyaka 5 gyokka nga bali bombi. Omwami Omukama n'amujjulula mu mwaka gwa 1986. Elizabeth Bagaya yasoma primary ye ku ssomero lya Kyebambe Girls School, oluvannyuma n'asindikibwa ku ssomero lya Gayaza High School. Essomero lino nga ly'abawala bokka era nga lya kisulo okusangibwa mu Buganda mu masekkati g'eggwanga Uganda. Kalulu okuba nti kitaawe yayagala nnyo okusoma, ono yayongerwayo mu ggwanga ery'Abongereza mu ssomero ly'abawala erya Shabon, era nga mu ssomero muno ye muyizi omuddugavu yekka eyalimu. Nga wayise omwaka gumu yakkirizibwa okugenda mu ssettendekero wa Cambridge Gatton College, era nga mu ssettendekero ono ye mukyala eyali owookusatu Omufirika okusomera mu ssettendekero ono. Mu mwaka gwa 1962 yatikkirwa diguli ye mu mateeka mu ssettendekero wa Cambridge, ate oluvannyuma lw'emyaka 3 mu 1965 bw'atyo n'afuna ebisaanyizo eby'okubeera munnamateeka mu London Grey Inn. Wano yafuuka omukyala asookedde ddala okuva mu East Africa okuyingizibwa mu kkooti eno ey'Olungereza ebyembi. Mu kiseera nga kino kitaawe wa Bagaya we yakisiza omukono, era bw'atyo muganda we Rukirabashaija Patrick David Matthew Kaboyo olimi owookusatu n'atuula mu ntebe. Wakati mu mbeera eyo Bagaya yakomawo okwabwe ne yeegatta ku kampuni y'abannamateeka eya Kazorand Company mu kibuga Kampala, ekibuga ekikulu eky'eggwanga Uganda. Ono yatendekebwa okumala emyezi 6 mu kampuni eno nga tannaba kuyitibwa mu kkooti ya Uganda mu 1966, era bw'atyo n'afuuka omukyala eyasookera ddala okukikola mu ggwanga Uganda. Mu mwaka gwe gumu Pulezidenti wa Uganda mu kiseera ekyo Milton Obote yali yaggyawo obukulembeze obw'ennono, era nga mu mbeera eno obulamu bwa Bagaya bwali mu katyabaga kubanga yali aviira ddala mu luli olulangira. Mu kaseera kano omumbejja Margaret mu ggwanga erya Bungereza yayita Elizabeth Bagaya mu mwaka gwa 1967 ng'ali wamu ne bbaawe Lord Snowdon okwetaba mu mwoleso gw'emisono ogwa Commonwealth ogwamanyisibwa ennyo mu Marlborough House mu kibuga London. Elizabeth yali munnabyamisono era ng'anyumira engoye. Mwana wattu yatambula oluguudo lw'ennyonyi ng'ayambadde engoye okuva mu Uganda Collection, era ng'olugoye luno lwali lwakolebwa Philippa Todd era ne lunyumira bangi. Era oluvannyuma lw'okulabika kuno bw'atyo yatandika omulimu gw'emisono. Okuva olwo yakola endagaano ne kampuni ez'enjawulo ezikola eby'emisono, era bw'atyo n'atandika okufulumira mu magazini za Bungereza wamu n'eggwanga ery'Amerika ezimanyiddwa nga Vogue, Harper's Bazaar ne Queen mu mwaka gwa 1967-1968. Essaawa zino ogenda n'osanga oli nga ssebo naye agamba mbu twaliwo, naye nga bw'omubuuza kye yakola mu buvubuka bwe kimwogeza nti twaliwo, nga mwana wattu tasobola kukikugamba. Naye ekyamazima Elizabeth Bagaya y'omu ku bakyala kati abagundidde abalina okuyimba oluyimba lwa twaliwo, kubanga buli kimu akikoze ate nga agasizza n'eggwanga lye, kubanga yali mwana ow'obuwala omulungi kaalaala nga ffiga agirina era eyogeza bangi obwama, ate nga n'ekisinga obukulu teyakwatako mu kizigo. Kale nno bwe nkugamba nti asaanye okuyimba oluyimba twaliwo, wammamba mutuufu. Okusinziira ku mulimu gwe guno ogw'emisono n'obuwanguzi bwe yatuukako, ekitongole kya Ford Agency kyamuwa amagezi okwewandiisa mu bibiina ebizannya katemba. Kino omwana ow'obuwala ono yakikola mu American Palace Theatre, era bw'atyo n'agenda mu maaso n'okuzannya firimu omwali Bullfrog in the Sun. Eno nga yeesigamizibwa ku Chinua Achebe eyali omuwandiisi kayingo mu ggwanga erya Nigeria, n'akatabo akalala akamanyibwa nga Things Fall Apart. Okwo kw'ossa ne sinema eyamutunda ennyo eyamanyibwa nga Shina, Queen of the Jungle. Mu mwaka gwa 1971 Idi Amin ng'amaze okusuula gavumenti ya Paul Milton Obote, Elizabeth Bagaya nate yakomawo okwabwe mu ggwanga Uganda okuweereza eggwanga lye. Okulondebwako okwasooka ku mulembe gwa Idi Amin kwali kwa Roving Ambassador,
gye yamala emyaka 3 ng'akozesa ettutumu lye n'enkolagana ye okusobola okufuna obutereevu bapulezidenti n'ebikonge eby'enjawulo ng'abigatta ku ggwanga Uganda. Ekifo kino kyamuviirako okulondebwa ku bwa minisita w'ensonga ez'ebweru mu February wa 1974 newankubadde ng'ekiseera kye nga minisita w'ensonga ez'ebweru kyali kitono okuva mu February okutuuka mu November, anti n'omwaka teyagumalaako ogwa 1974 nga minisita. Bagaya yazaawo ekifaananyi kya Uganda ekyali kivunze ebweru w'eggwanga, n'agezaako nnyo n'okukkakkanya obulabe wamu n'okukubiriza abakulembeze b'amawanga ag'ebweru okukyalira eggwanga Uganda. Mwana wattu Elizabeth Bagaya yatunda nnyo eggwanga Uganda. Ekiseera kye nga minisita ow'ensonga ez'ebweru kyayingira amatigga, anti ng'enkolagana ye n'Amini efuuse matankane ng'empale z'Abaseveni, mpanvu si mpanvu, nnyimpi si nnyimpi, era amawulire gaayitiŋŋana nti amugobye. Abaffe, nsonga ki eyagobya Elizabeth Bagaya n'atuuka okukunkumulwa omukono mu kibya, ate nga yali muganzi nnyo eri Idi Amin era nga yali akoledde eggwanga lye okulitunda ebweru n'okulisiiga ekifaananyi ekirungi? Lindirira olunaku olw'enkya nga tukutuusako ebyafaayo bya Elizabeth Bagaya, Omumbejja wa Tooro.